Ngono omusawo atimu Christine Roy ngono omusawo yatendekebwa ku ddaala ly'obwannansi yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuddukanya akalwaliro akatalina bisaanyizo ka Alpha Medical Center nga kafiiriddemu omwana eyabadde yakazaalibwa mu ngeri etaategeerekese. Kigambibwa nti atimu yazaalisa omukyala wabula omwana n'alemererwa okussa ekyamuwaliriza okumuddusa emulago gye baakamutemera nti omwana yali afudde dda. Private clinic where a mother delivered and a baby, a newborn died. As such, we prompted investigations into the matter. The case was registered at Mulago Police Station. Now, coming here, we found that the owner of the premise is enrolled comprehensive nurse called Atim Christine, who trained from Ngora. Oluvannyuma abasawo baakoze okunoonyereza ne bakizuula nti abadde aleese omwana munansi nga yali alese maama w'omwana mu kalwaliro ke mu web zone oluvannyuma lw'okumala okuzaala ate embeera neeyonooneka. Amangu ddala oluvannyuma lw'okukizuula abasawo baatemya ku bakulu mu kakiiko akalondoola ebyobulamu mu maka g'obwa pulezidenti ka Health Monitoring Unit nga kakulemberwamu Dr. Atala Stephen Ayera ne bakola ekikwekweto ku kalwaliro kano. Things are just used and thrown down here. You see? So like injection of artesunate, after they've been injected, they're thrown. Yet there's a sharp... Dr. Atala agamba akalwaliro kasangiddwa mu mbeera mbi ddala nga tekasangiddwako wadde ekipande ekiragirira abalwadde okutuuka munda nga wafunda tewajjaamu balwadde basukka mu babiri. Displayed license for practice or even for the premise. We inspected the premise and found lots of stuff mixed up, medicines and supplies used and those which are still to be used. And with poor sanitation, waste disposal, very small space, and having two government of Uganda items, a surgical glove, one pair, and then long-lasting insecticide-fitted net. The labor suit, which is the same room for sleeping, she claims for the askari, has shirts of a man there, has even cooking utensils. Ewaterekerwa eddagala wasangiddwa wajjudde obubi bw'emmese nga ne kasasiro amansiddwa buli wamu. The place is generally dirty, unkempt, there are lizard droppings all over, and the space is so small. No water flowing in the labor suit, no toilet, no sluice room, no placenta pit. We found even oxytocin, which is supposed to be under cold chain, is kept there open, lying idle, and open bottles of IV fluids. Ekikwaniriza mu kisenge wazaalirwa bye bitebe ebikadde ebikumibwamu kasasiro wansi saako ekitanda ekikozesebwa okuzaalirako nga kiriko omufaliso omukadde. This next room is the labor suite, the delivery room where the lady delivers mothers from, and she also sleeps there. You can enter and see. This is our old delivery bed which is not using, as you can see. Akasenge kano kabaddemu engoye za sikaali era nga kigambibwa nti ekitanda okuzaalirwa abakyala n'asikaali kwasula nga n'ebintu ng'amaseppiki, amasowaani n'ebikopo bitetekeddwa kumpi n'ekitanda kino abakyala kwe bazaalira. Bottles, used things which are supposed to be thrown away, and they're in the same room as the labor suit. And look at the floor. Standard labor suit usually has tile. Bano bagamba omusawo ono mutendeke ali ku ddaala lya bwannansi wabula nga si muzaalisa gwe bayita midwife era ekyo bakiise kwefuula kyatali. Very dusty place. We have things here, gowns and so on, which you can see what they're using for patients with the lizards and rats. Oluvannyuma kiriniki eno eggaddwa nga n'omusawo akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi e Mulago ng'ab'ebyokwerinda bwe bakyakola okunoonyereza ku nsonga eno. Please don't just go to any facility. Medical care should be provided in a facility with a high standard of care. And you're in Mulago, why would you come to such a clinic which has restaurants by the side, smoke and everything, and it's not even licensed and no clear label? Go to the government facility nearest to you and get proper services from qualified people, not like here. No wonder the child died, because the standard of care here does not meet what is expected. Kisaache Tekira yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.